We would like to welcome a number of other comrades who have been a part of the NRM. They are called Team No Sleep NRM. They have supported Honorable Mr. Museveni for a long time, and they are saying now they want to change their support to People Power and Honorable Kyagulanyi Ssentamu for that matter. They are going to be talking to us in a very short while. But even as we do that, let's sit Honorable Sam for that. Honorable Zaki, you're very welcome. All right, it's good to see you, Honorable. All right, so let me invite the members from Team No Sleep who are changing allegiance today. As you see them clad in their colors, they have for a very long time supported Mr. Museveni, but they're saying that's going to change today. So let me invite Alex Navas and his team. Please come and join me here. Let's see how we do. Please come closer, come closer. All right, so this is a part of a small team of those that are crossing over. A number of them have not been able to join us today, part of this team, because of transport challenges. But these ones have come as representatives, and so I'm going to allow Alex Navasa to talk to us very briefly, and then we shall officially welcome them. I'll invite my comrade leaders to join us as we do that. But Alex can talk to us. People power, our power, people power, our power. Oh, Lutalo, Ngaluete, Tuliambale Ngule, Tuliambale Ngule, Tuliambale Ngule. Oh, Lutalo, Ngaluete, Tuliambale Ngule, Tulivimba mu Uganda. Amanya nabasale nimusanye kunyana mwe mutasuya kubanga abadeni bamunko pia kubanga wendo roza manyinki yetuse musesuzi ndetse timu yange nibafate batono nenga bayina timu esukaho wano kubanga timu eno esinga siye Kampala Nakaseke district ya kwanza Bomba na Mshego. Nze kenyini kamwa kwogera nze yabeikidde kubanga twakola enteekateeka nga yavumanje ebiganda n'ekyo gusa n'embeera nawe so nga tuzze wano okujoininga People Power tuzze nga tetukakiddwa nga tebatuguze nga tebatusindise naye tiimu Sleep ng'abavubuka twasaze otujoininge muvubuka munnaffe kubanga buli wenda bamukuluzaako ng'atambulira ku miggo nakyo kinyongera amaanyi okubanga sikyebaka neŋŋamba nti nyingire buli wamu naye ndabe nti tutambula ne mwami Kyagulanyi so nga kyembasuubiza ekisooka mbasuubiza nti mu mutima ogwange siinaamu buli yake siinaamu kintu kyonna kubanga oyo mba nsazeewo okwekolera ekintu nga tewali akase nkikola n'omutima gwange nga gumu nasazeewo nkikole nga sikakiddwa nenkikola ate nga ngenda kituusa wenjagala kubanga sisuubirayo kipya kyenyinza okulaba kyesirabangako so nga ngenda kukola kino ekintu nga ngenda kweyambula ekyambalo kino n'omutima ogukirimu so saawa zino naleese tiimu eno nga nsaba ekintu kimu newankubadde nti amaanyi mugateeka nnyo mu kibuga naye ne mu byalo tulina amaanyi
Our power. This is nga tukyasinga obbanoonya naye nga tetulina mukisa kubatuukirira kubanga abavubuka bendese abasinga bava Ngoma Nakaseke district wetubadde tusinga okufefeta akalulu ffe kennyini ffe tugenda okukafefeta nga tukafefeta Mwami Kyagulanyi senga abavubuka bwe munaatukkiririzaamu ne mutuwa ttiimu twagala tukire Nakasongola tukire Nakaseke district tukire Kyankwanzi Lwamate tukire Lushere n'Igomba kubanga ttiimu nziina wabula kyensaba nsaba buwagizi bwammwe tutambulire ffenna nze nkimanyi tewali nkyukakyukayo naye wabula enkyukakyuka eriwo yakukyusa bukulembezi ate nga kigenda soboka kubanga kirimu n'omukisa ekituleese wano olwedde kubadde mukisa tegabadde maanyi gaffe naye tetumanyi naffe kituyingiddemu amaanyi agatusoboseza otuuka wano ate nga kigenda vaawo nze natandika oba mobiliza mwenaali mubiri gumu netandika okunoonya akalulu ka Muzinyi Museveni nkanoonyeza era ngezezaako nazaalibwa ndi mulamu nga sirina bulemu bwonna naye piki yatuuka okunkuula erinnya nga nvuga bakadde kubatwala ku police station okulonda muzeeyi bwe bulema bwe nasigaza so nga nsaze obulema bwe nafunira ku muzeeyi era nsaba maaso ga kamera zino Kyagulanyi waali sigenda musaba kintu kyonna sigenda musaba motoka sigenda musaba sente kubanga taziina wa mazima na bwenkanyi wanyamba ekintu kimu nga sinakira ne ku ground anyamba angulire erinnya lyange our power. Erabanga nina erinnya lya Kyagulanyi wange ngenda kibagamba era ndibalagireko dda nsabye bwenti mu maaso ga kamera Kyagulanyi sigenda musaba motoka oba tagiina sigenda musaba sente taziina afiira mazima na bwenkanya era naffe kituleetedde omweyungako naye agenda kunyamba ekintu kimu antwale we bamanyi we batunda amannyo nga neerinnya lya Kyagulanyi bwanankolera ekyo nzajja kuba amaze kubanga nina obusobozi obuligula naye njagala lya Kyagulanyi lennyini ekisooka nebaza mu kidandali yatulaze nnyo omukwano nze bwe nasooka okujja wano abantu banyeraliikirira nnyo abamboola nempula nga n'omutima gukyuse naye nga Mukama nayagala Kyagulanyi nga tewalanguze lwaki mbonaabona naye kyansanyusiza nnyo ate oluvannyuma okunda kw'omukwano obwasusse nange neŋŋamba ttiimu yange tebajja tuswaza mujje twegatte ku people power amaanyi ge tubadde nago mu byalo tugateekemu nga tunoonyeza omululu ono musajja kubanga tusaba mu byakola byonna asooka tuwa ebitebe nga people power mu byalo byaffe bwamala oteeka kunteerako ebitebe nze abavubuka bange oba ttiimu yange baripootinge ngaawo batandike omulimu kubanga amaanyi bagayina so ekindeese nga mmaliriza tuzze kyuka okukyuka kwaffe tubadde n'ebizibu bingi mwenaalimu ebizibu ebyo nga ffe abavubuka nga tetuyambibwa nga tebatumanyi naye ate nga ffe kuba natandika okulowooza nawulira nti waliwo abavubuka b'NRM naye sibalabangako mu byalo mpozi okwambala t-shirt ne bagenda mu Serena okulyalana naye sirabangako omuvubuka w'NRM Nakaseke simulabangako Kyenkwanzi simulabangako Kirunga anoonya akalulu so nga ffe abavubuka betumanyi ffe abasituka netunoonya akalulu nyumba ku nyumba so nga tukisazeewo tukikolere wano naye betusoomoozeza byonna tusazeewo tubigumire kubanga tulina projekiti yaffe ey'amata neggwawo bwe yaggwawo netugaa nti katutukire mu NRM kuba tugikoledde ebintu bingi bwe twamitinga actually twamitinga mukulumbala musama ekitiibwa naye bwe namumitinga yansindika wa Saida Bumba nansindikira mutabani we Isima Bumba naye natujolongeraawo so ekimala abavubuka okubanga tetweyamba nze natuuka okutunda akamotoka kange kakulimu naye nga nteekamu sente Muzeeyi Museveni tewali kyanyambi so kati kino nkikoze nga tewali kyenjagala naye nkikoze lwakyukakyuka tutambule n'omuvubuka waffe yagalagana tunotambula naye mbwene kinani nshaba leka lugambo leka mbanze siimira hanga watusya hanga yatuyamba kandi ubu yatuyamba twashika omuhanda mulungi mbwene imbangi twaza kulonda kabulu ombushyikire
tuza Karonda n'umutsigazi waitu aije twatanise tuze Karonda kandi mpamvu tuje Karonda abo konye n'abatsigazi bamana twine kiterihire nkita abatsigazi nkabatsigazi ba Ngoma nkabatsigazi ba Igomba nkabatsigazi ba Cyenkwanzi barihire nyongenzo mbatsigazi bangambire bizuru yabonanye natamu abo kwa tinkwenda ngo baheze mu wese najya ntumene sitrakore muretse tuje ni ndumuhanda gahanga ya treta ya so abishemo ni mangu tuja ko umurimo kandi gusa turukwenda mwena ni shaba umuntu mu wate kwa Ramusiza banaye amanya gange nze mugabo Alex amanya ngambira Cyenkwanzi district ono mukuru gwenze naye wano ye mobilizer wano almost yansobozesa okubanga nzija wano kubanga Cyenkwanzi buli kimu kyonna yakitegeese banange nze sijja kwogera bigambo bingi ekituufu kiri nti ekituleese wano nsonga yakulaba nga tuva wetubadde tuteekinga siteepingako mu maaso kubanga nze nazaalibwa omwaka gwali gwa 1986 kitegeeza gye myaka nga 35 oba 30 kati obukulembeze bwaffe bwetubaddemu nsuubira kyenkana bwebe nkuzizza nkuziraba wentuuse kakati nze ndaba nga tewaliwo nkyukakyuka amaanyi so mbadde nsaba nti tukwatagane ffenna tukwataganye n'omuvubuka omuto alina fresh minds fresh objectives tulabe awantu watugenda Kashamwe twabaki Ndola kuchaba twaba omudakikemu ogenda balance also Senso bala abasebanya sewano Uganda wangu yamusenze ndera mu Kiganda nange kyenkoye mu 7 siganye nyinza okuba nga nyina bwemuyita naye ate tewali kyanyamba ekiri awo akisingezaako okwogera kiwest naffe mutugoberere Kyagulanyi tewali kirala ekituleese wano mukama bawomesa. Okay. Alex ojja komawo maaso. Sebo Alex tukwebaza ttiimu yo kuvaayo mu ngeri y'obumalirivu. Kandi newankubadde tubadde ne Mwami Museveni okumala ebbanga lino lyonna naye kati tulabye omusana twagala nkyukakyuka banaaba bali abayo nja bakkiriza nti abantu abambalanga Alex ne banna abalala setubaboola tubasikirize fenga people power kyetwagala okukola so tetubakolako fujjo tetubasindiikiriza naye tubapoloote kubanga nabo banyigiriziddwa kumala ebbanga ddene so tubasike tubapoloote bajje batuwegatteko fina tubalire enkyukakyuka siwe waawo batogere mu luzungu. So people power supporters out there wherever you are, our urge to you is whenever you see people like Alex dressed this way, let's not shun them, let's not push them away, let's try and pull them close, because many of them are oppressed too. Wherever they are grappling with one challenge too many. So let's try and bring them on board so that they come and join hands and liberate our country, because this is not just a question of NRM. And as you know, within the people power ranks, we have some NRM members. Honorable Patrick Musamba, John Baptist Nambeshe, Honorable Asidri, and a plethora of others. They are NRM card holding members. In fact, they are MPs on the NRM ticket, but they are saying we want change. So let's embrace these people. Let's allow them to come and join the fold so that we together get to liberate our country. I was about to say hallelujah. Amen. So welcome you. I'm going to invite my colleague leaders to, for starters, who wants to give you some people power attire. And also, at some point today, we are going to take you to meet our leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, who will officially welcome you.
So we have a beret for you, the leader of this team. People power. Papa. Please come. Abatizidwa. Hallelujah. Jango de kula ine. Hey, and I know we have some t-shirts and masks that we want to give. Let's spread. Let's try and spread across. Give me that. Just get closer so that you can see. Otulemeseza mwefuna sengo damu emabegenda Wesa tuwazipelekele maso disipule tuzirabira sa tuwazipelekele maso bajje maso Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule ipopa wange wangute tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda enkofira yayereyo tuliyambala Baba mule byokola yamale 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 bawa wamule yamale tulivimba mu Uganda mule byokola yamala yamala tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda alamunagiro kwatagulani tuliyambale ebyokola People power! Our power! People power! Alright, thank you, ladies and gentlemen. I know there is so much excitement, but let's calm down. Let's take our seats. Okay, so this is a good day. It's a good day for us here at People Power because for a long time we have been telling Ugandans that this is about our country. And all of us who want change are welcome to be part of this cause to see that our country gets transformed. Because you see, the poor healthcare, the bad schools affect not just opposition people, but ignorant people too.
They are grappling with the same bad economy. They are grappling with the same bad leadership. And that has been our clarion call, that let's together come and cause transformation in this our good country. All right, we want to wrap up in a very short while. I'm going to have just two people. Honorable Zake, in a minute, will talk to us. We'll talk to especially the youth out there, because he's the team leader of the People Power Youth Wing. Youth elections are upcoming, so he will speak to us in that light in 1 minute. Honorable, you're welcome.